Kaakati ebyonga biri awo passport Katikkiro owaffe Charles Peter Jampola n'omukyala we mu ndongo Ssemadongo Afrigo ne Misa Kisa Papas abantu ne bakyekola amazima gali nti abantu sente balina ntono naye z'okulya nalaba nabadde walinga mbalabala zikyaganya obbabula mpola nga mbabala mu magezi kati ono alidde mutwalo ono nate kati tukola ki kubanga kati ono fiizi alayika tatinazimalayo naye azirya kati tukole ki kubanga abantu bagambye obadde luddawa eyo nga mulyaki naye bwe tubeera ano n'agamba sente tewali era gye nalabidde Evelyn Lagubambi yazzeemu okuyimba abantu mu mutima omulungi era papazi ne bamusondera sente nga nnyingi ku stage awo naye ng'abulamukko ku maanyi naye nga bw'omanyi ate anaalyaki ng'atudde eka kati katusooke tulabe ekyabadde Katikkiro gye yabadde eno ku papazi. Afrika Mungu yabawa nnyo. Naye ate mukubawa n'abayimbi abalala yabawa. Beetaaga lihaso kunyweza lihaso. Bagamba ku lihaso tazanya. Era matovu buli kaseera babeerawo. Watu wajibadde mutoyimba ku olwo. Ne Misach yamuga tugenda yimba nga ffenna nti mu lihaso nanga ffenna ndio tukola lihaso ne yongera kakati Sseguya no yeetaagamu emboozi. Twali Washington DC 2019 bana Sseguya omanyi waalume engoma amagulu ne gadda waggulu n'agiko alinga n'omulogo obulugo engoma kale Lagu Evelyn mulabe bambi bw'amama mufuuye ssente yavuddewo ndowooza n'akawera mukolenga bwe mutyo bambi yazzeemu nengedde abazadde abalungi batalina ssente balengedde nga bali mu Afrika bakubona bazimala Evelyn Lagu Bye.
akayimba ako kanyumira kasita bakuleka byonna batwale kayimba kalungi nenzijukiramu omukatuliki era ffe abayimba byonna twala byonna omusajja agenda okudda abweru nga kagayi tekaliiwo ngaokwedda ali munda agamba twala byonna byenina twala byonna byenina twala omutima gugwo wabweru ngaomuyaya ageze n'akagaali n'akayana nnyo kyokka yawaddeyo omutima ate akayanira kagaali ebyo byansiibwa ebito bibiri katonda era tutunulira n'aseka naye kasita tubanga tumwagala yakimanyi tulibanafu nnyo mitima Evelyn Lagu waliwo ababuuza naye tebategeera bintu bye Evelyn Lagu we yagenda ettake nga tusonze sente ziri miliyoni 2.5 naye nga tezaawera jjukira bwe yatuukayo ne bamukebera ne bagamba nti singa tukusala tukuggemu ensigo enfu tuteekemu ennamu tojja kuwona obulamu bw'obutono nti olukusala ejjirita awo ojja okukoma nemugamba katukuwa eddagala oddeyo e Kampala obeere ku Dalarios kyekintu kye bakuteekako omutima ensigo naye banga ekolera ku kyuma kati awo bwatyo bwali ne boolaba agenda mpolampola kozi alina ekyuma kwakola ki kwakolera singa tebamuwa ddagala eryo ettake ane kati singa taliiwo kakati Chris Evans finally yafunye omukazi banna tekisoboka oyalinga pasita Bujingo omanyi otya pasita Bujingo vunira gundi Bujingo sorry pasita Bugembe hatira abwenjogero owabangi nga muyita ate ono watalina pasita Bugembe Chris Evans John Sseguya abo twakkaanya oba bakole batya siteeka kati walayo yakuba munemigo wamma atayaga tagenda tafuna nze naye waliwo abasukka kati pasita Bugembe kiki naye ngi Chris Evans azaala wano n'azaala wali n'azaala eri nga wabalekayo bwe bamujjukiza bwadda bwatereeza naye pasita Bugembe wadde omwana naye nga kimuganda wange yaddala ki kale kati ono yaleese agenda kukola bukozi bandi ng'agenda yaleese Taban Emma muyimbi mpya n'amugattamu ne bakolawo oluyimba n'abalala nga bwe tugenda omubalekera tubasiibula tubagaliza olunaku lusinga ne wiiki ey'amagoba abasibu ne banyawuli omu mukama mu kyayagala yenze namala wembwa producer Justin Nakagwa omwana Misaka bawantongo yali ku kamera tusiima abatuukira mukyala we yentongo mukyala we yentongo walaga olugambo ku banno omwana ono nasazeewo nti nga bw'akyali omuto kintu akiyigire nga muto kuba omwana bw'abeera omuto abane energy omwana ono gw'omuzaala Chris Evans twamanyiganireyo katosi nali ngenze kukola show ate n'ekirala nange banyamba buyambi okujja so kye bampa nange nina okiwa abalala mbadde nga nyamba abantu abalala era noono bwe muleese sira kigenda tuukanga naye mumutegeera nga wattabbu mpulira bagamba olina b'oyambye bangi naye nze nga sibamu bangi nnyo naye kati tugende noono kuba yaaliwo olina nnyimba ki mukulu nina sibalabawo ne olupya twakafulumya lwe bayita never say goodbye olina emyaka emeka emyaka tugireke kyobamanya abakyala baliyo mugireka kakyamuleka akaana kakyali anti batandise togenka bwendiko nti mulungi nnyo ansinga era njira nemubuulirira kubanga abakyala bo tebatudde gwebafunyemu bizibu ki ekikulu katubeereko ono weesunze eki mu kisaawe kino wesunzeku abantu muziki specifically oyagala kubanga ani mu bayimbi nga mwami Chris Evans gwendi naye sawa kati bwe yakusanga ekatosi wali okolayo ki nali ntunda magi mu show ya mwami Chris Evans ekatosi then nali fulukinze okuyingira then babansa abaali awo ne bansanga ne bankuba then yajja n'antaasa mwaka kyo 2018 amannya Taban Emma TABAN
never should nawe, ever Sseguya.